nga bamukubya amasasi nga babitegedde era olupapula fulabukedde nalukuletedde mu nsonga ezo buli wamu media group vision group era eggulu mwabirabye byonna. However twagala okuyitiramu obutonotono Isma ng'alabikira ddala Isma bane Isma ingayo maddamanyi tajja kufa kubanga alina lwe yagamba binaaba bwe biti binaaba bwe lutyo lunaku ngamuga nti bituufu si bituufu ate era bwe twakoze bituufu si bituufu ng'awo batandika RIP naye nze manyi nja fa obudde bwonna bane yabyogera akala ke yayogera Isma Olaxess gwe twasize Kokonjeru eggulo ekkatwe yagamba nti omanyi waliwo ndowooza abaali bamulondola ng'era abamanjukira omuntu yamutomeza boda yali ku boda motoka nemutomera sorry kyali the other way okuva olwo era drone mwe bamutidde mwe yagifunira kati n'asenguka n'okusenguka n'ava ennagira n'agenda ekyanja ng'agamba abantu bannondola ne ku olwo oba yali CM ayi kuba yagamba General Kandiho yamuwa essimu agamba nti ogiraba agamba nti eno kati buli annondola nkuba bukuba essimu emu ate neekulaba awo yatugambira nti nze si nze jjajja mmoli ow'omukyalo nze ndi digito jjajja si wa bulijjo. Isma bwatyo bwe yagenze. Isma ekyanneewunyisizza mu interview ze mbadde yamukolako nagenza okuwuliriza agamba nti yalina emyaka abadde n'emyaka 57 interview nagikola mu covid myaka 2 egiyise tegeza afudde ku myaka 59 Isma ng'abadde akula bulungi bannange ate ntaata we mutabuliki nagenza olala naye musajja akula bulungi mutabuliki ali mu myaka 79 abeerawe wezzana bannange ekika kyammwe mukama yakiwa munnange Isma mutabuliki oyo twanyoleddwa nnyo nga tulaba tebamulekedde muzzukulu katusabe kasooke tulaba akantu ako Isma atugamba awo yeewerera abaali bamulondoola satellite phone call gyendiko abantu badde bannondoola ne bagakandiho muwe satellite phone kati gezaako ne wooba otemye zoti nempuliramu bubi nnyiga kano nga bakutuuseeko dda togeze nokola ensobi nolowooza y'onoomu ku bajjajja we wali olaba this is a different digital jajja naye kasita nnyiga wano n'oba obadde oleeta luyi lukoma mu bbanga ne bakusanga awo muzeeyo badde omugamba ki muzeeyo badde omugamba ki ng'otandika kunnyonnyola kali muzeeyo ono endowooza ebyo bigenda okubaawo atandika okubagamba nti nnoonyezebwa omanyi waliwo sitoole mu budde gye bwali buvuddeko alyoka ayogera ebintu ebyo nali musanze lugogo awo kati nga dance ku mapeesa ajjukira yakuba ennyimba z'abayimbi nnyingi nnyo n'abayamba ne bavaayo abo banwaji bwe batyo nwaji madde ndomula namusanze wa Ketti eggulo nga bakubagiza badde eddwa ya mukyala wa Ketti bwe bajja eggulu abayimbi bamukubagiza era nagambye waayo musajja yababeereddewo nnyo nabo kabajja bamukubagize naye tujja gitukako eggulu awo tujja gitukako mu maaso awo however kati ono dance ku mapeesa bw'amala ajjukira yattibwa Isma banaye Isma abadde ayogera ng'omanyi okwogera n'okunkumula n'ennyembe omwogezi lusiriza ntamu omwogezi oba sikwogera bubi gwe yaluza omukalo gw'endegeya Isma yatuuka n'ayogera nti dance ku mafeesa ffe twamuse ndowoozaawo abantu abamwogerera ennyo kwe kutuuka n'ogamba naye siri bulungi naye nga ne byabadde ayogera olumu mutuufu bibadde mu butuufu bimuyisa ku mugo gwa ntaana katusooke tuwuliremu ako so twatta dance ku mapeesa yafa tayogera ali mu ttaka twamuvinga all naliko temuyinza tutiisa n'ebyo ensi eno naye mubutuufu buli omu yagamba nti nedda ono munnakatemba alimba era twakivaako bwetto kubanga olaba Isma era tayinza kukikola just he was very humorous a man wumula mirembe muganda wange Isma ono kati nyina olunaku lwenamugirako enkofiira twategekawo n'empaka mu Lugamba empaka z'aboogezi aba kwaliko full figure ne kubeerako Muhammad Seggirinya ne kubeerako Kaye Wisdom ne Isma naye ani asinga okwogera ku bano ne tugamba mumanyi kati bategekemu empaka kati bo bano tetwabagamba nti empaka zizino muli mu mpaka wabula twasetinga ekibuuzo bonna nga balina okwogera tulabe ku speed omanyi mu communication omuntu na per second kati gwe wetegereze bibale ujako nange bakisomesa ndoza mwan Peter Westgate Makerere nalowooza nti alimba twagenda okulaba oyogera ebigambo forwards per second Isma ayinza n'okuba badde ayogera 5 per second oyo Seggirinya aleka ayogera 4 per second fulufiga ebyo byannemera okubala kuba ebibye bizibuzibu kati ono gundi ono Kaye yera akuba ayogera n'ava ku mulamwa adda buzzi naye maama awanda ye naye ayogera aleka ayogera 4
kati katuwuliremu wano bye bayogera bigambo bino bye bagenda okwogera bya myaka ng'ebiri egiyise kati omuntu nga Seggirinya yali takolagana nnyo na Fuulufiga tolowooza nti abyogera bino bipya bamu naye bwe yavudde mu kkomera ate yavuddeyo mulala kati ne Fuulufiga n'ebyayogera ku Seggirinya tolowooza nti bye kugambye byali bikadde discriminant kuba budde bukyali lwekotegeri zino zaali mpaka zaaboogeza nezo Isma yaziwangula banaye Isma mutuufu buli omwana ttaali structure bali mu struggle, you know. Olaxess at Isma King Kong okuva ku social media on all platforms world over and beyond. Oyine myaka emeka? Ne myaka 57 kati endaweza 58. Okula bubi okukinga okitegerekeka. Ate nkula bubi kyo omuntu wa 58 gamba nkula bulungi. Muntu kyataye ndi yagadde kubana musajja wa myaka 58 afaanana ngazi. Ne bwobuuza mama Fina, ne bwobuuza Farida Nakazibwe, ne bwobuuza Lake, ne bwobuuza bano n'abawala bepanka. Bagenda tuka mwana begombo. Acha abawala abo. Ngojeko mama Fina. Naye bana abawala bagenda tuka banegombe kuba bagenda mu 40 years. Bwotuka mu 40 years ng'oli mukazi omusajja olina okusuubira wa 5 mu kati mu 5 mu 6 5 mu 7 yenza akaliwo onogenda n'akoye wetaga ka slim and slender jajja nice jajja good ngenda ku mikolo ndabika bulungi kati bajja tuka banegombe sikyobola si papa bagenda va mu asatu batuke mwana be balina babaveeko ebizibu bijje nga yenze akuze aya mukakamu atagenda nonya gwayagala byonna byonna jembere nawe anata siri wenale mu kidomola nabagamba oyina gwoyogera ko nti ono kakati aha kakati olaba Isma Isma ye buli kimwe alaba yero kiri tik kakati ojebuze Isma eri gyabera mu bagagga ogende wa Isma naye ogenda okulaba ekikubo bakikola bama ekikubo ky'aba Isma najjera akakubo kali kati kalinga akewa pempambiri kakati ekyongo ngamba nti nzije defending how kagamba Isma kagamba abadde a free man kaganga bomanyi singa wali olabye society erina free press Isma bwabadde ng'oyogera kyolowooza naye muganange wumula mirembe era ndowooza olabye mu abo benkugambye era Isma ng'alabika kati nno yabadde chairman w'aba bloggers naye kati oba agenda kulonda ani kaye wisdom yabadde amumyuka bwe baali batunka naye maama ensi eno ne Seggirinya ono bwe yavudde mu komera gali mwalonda mukya gundi nga siriwe kuba balonda basibe nga yayagamba ye blogger asinga akayimba kali ke mwalabye akasoose Isma at Olaxess yabadde yatandise okuyimba era rap kolabye ke twatandise nako gamanga alabira ddala buli kimu akisobola bannange Isma tunamwongerako kubanga Isma tebiggwa ate tukyanyolwa eno wiki yonna ejja kuba ya Isma katugendeko ku kirala kakati ono omwana ono yali muto ddala nkulu tulageeko gundi ono bwe yali omuto Fina ku Lwokutaano wabaddeyo birthday Mafina obaani oba Rezeti obaani tetwategidde omwana yazze yoyo Fina nga muto oliye mama Fina oyo Fina yafaanana maama we walahi oliza okuluza mama Fina bwe yali omuto kati oyo ng'akuze yakuze alina bbole naye maama akaali katini ngera bwolaba oyo maama n'omwana nga bakuze agenda akula naye akubeera teryali nga minsaki ziri kalooli nga tezimuli ono kalooli zaali zisobola okumulya yali yaddeko kakati omukolo bwe gwagenze nga ajja bulungi bamubuzaabuzizza tabitegedde adde eno okutuuka muga nti omuntu omuyi ali wake wa mama Fina si maama we nti mulwadde wabula omuntu nga mulwadde ali eri ate erinnya sirijjukira nga gwayagala ennyo atali maama we era omuntu abaana bayagala bangi ennyo omutima agenda otuuka wo maama a big surprise nga buli muntu ali wali kyokka nga mama Fina yagala sijja mukolera mukolo munene kubanga olumu omwana mweweeremu akasente yamanya yeekolera kyayagala oba ayongera mu bizinensi oba agenda Bulaaya awummuleko kati ekirabo bakisumulula ekyo mpolampola ng'essente eziri omwo nga mpitirivu naye banna abantu balina emikisa buli omu yadde asulaga kiki ekirimu temubanga mulimu maama sooka owulire ekyabadde awo abantu bakola kino abantu balogera mu biramu na feze n'ensi babira mubeererawo emmotoka mulimu mmotoka andi bakisumula olw'olumu oba mulina effect papa
Ebura. Mulimu FX. Amasala baby. Sebuli. Kono kasanze mu bintu. Ngenda kakola. Sebuli mukisubululwa. Pola fine so kuba bomu. Pola. What? Nzijemba yambekawo. Mbi 3 10 sikitegedde. Ojja kitegeera. Kirabo kikyakika kino. Million. 50 million. Bwe masobola ziwa. Sasanya. What about omwana wa? Etange kanchizza kuno busati tubana bonabo. Zino 10. Zino 2. Zino 3. Ana zinaana gabaziwadde funa kyotugamba asanyala dde gomanye sata zimenya kwatira ekyo kyana kibbi nzimuwadde just omwana agende batasobodde jukira nti tukoze pate tetumukoledde pate olw'ensonga kibadde kizibu nnyo nete kiveera ateekemu agenda kwedda nedda nina essaati kamuwe essaati mbwa ayagala akapapula kano kaliko obubaka bwe kati twandibadde tukola pate twandibadde abantu basituka abagenda okulya amazaalibwa gaabwe ne batwala abantu baabwe Dubai ne batwala South Africa ne bakuza amaki amazaalibwa n'omwana wange yandibadde agende South Africa nakuza amaki amazaalibwa so tasobodde kubanga nze ebintu nga bwe nabagamba ffe bitwa birthday tubimanyi twakabiyingiramu kasente zino zimuwadde afune waasobola okulaga atutwale oba agenda Dubai oba agenda South Africa oba agenda mu America oba agenda Canada agenda awummule akuze amazaalibwa omala ennaku nga agendereko n'abamawulire banna sebonaabona ng'okwata emiliyoni ng'ogiwa omwana bw'olwokuba yakoze bulungi ebigezo lwaki mama fina teddamu tumanyiira n'amira amalusu neŋŋamba owuwo mwana ate nowalaba esente zange zikulumirawa bwe nyamba omulema olwo n'osanyuka bwe nyamba omuguwasi n'osanyuka ate kuwuwo bwe nyamba owange n'onyiza ogwo gwe muzimu gw'abaavu omuzimu gw'abaavu nga bwagambye nti tebasiima ate ebyokuyamba tebabiwuliriramu baba selfish nga yigo ayagala yambibwe naye yamulamidde obusika obw'empisa z'alina mama Fiina n'obugabi agabirenga nnyo abantu in case mama Fiina atali ku nsi wabula n'amugamba tasikiranga amayembe ge n'ebirala kubanga ebyo bisiima busiimi either bikukwata oba tebikukwata kati teyeetegekanga nti ngenda sikira amayembe kuba abasawo balina kuba genuine nga mpewo zizze busi mukolo gwadde muwanvu nnyo ematuggaawo bwaddaloza guli ku first hotel ya mama Fiina liga nti ate guli wakakagamba nga n'abamulimba bali ku buzibu omwana yazze yeevuga ng'ali mu kubyakusaagalooza anyway katusooke tuwummulemu tukomewo Olugambo mukyenkya Mityana Institute of Nursing and Midwifery yazimbibwa walungi lirina buli kimu si kweyiiya ebiyoyoto olususu sako n'ebitereeza ebitundu by'omubiri eby'enjawulo basange ku Ntami Complex mu maaso ga paka y'e Nateete Make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Amazari wa malundi. Oh. Okay, ye Fiina. Kati twagenzeko nga bwe nagambye bwe bajjaawo Ketty mukyala we gwe yatunyumirizaako ebintu ebikulu ennyo yafiiridde mu buliri mukyala wa Ketty wiiki ewedde. Kakati nga ye muntu bwe batandika okukola Ketty yatugambye nti ye Musa Kavuma oyo promota w'abayimbi mumanyi nnyo nti yalina zero money ne basinkana n'omukyala oyo ne bakola era oyo omukyala yabadde amumanyi ng'asinga ne bazadde bo mumanya kubanga ate engeri badde babeera bonna obudde bwonna
era twamusanze awo nga mwotofu mu maka ge bwe bajja n'atuyitiramu ebintu bino abayimbi bwe bazze badda promotinga ne bamukubagiza abo be bantu mu dduwa ennaku 3 abayisiraamu basalira omuntu dduwa ezabadde ziweze ate wabaayo n'edduwa ey'ennakwana oyo ye Musa Kavuma Ketti katuwulire bye yadde atunyumiza ku mukyala soka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ntuusa okwebaza kwange eri ab'emikwano bonna ab'eŋŋanda bonna okuva eri mukyala wange gyasibuka gyazaalibwa neneebaza buli muntu yenna ayambererawo okuva ku lwokusatu ekiro nga maze okufuna ekizibu ekyo kyantuukako abantu mwenna abasobola okutuuka ekiro ekyo alhamdulillah saba Allah w'ekitiibwa abasasule musera abasaasire saba Allah oli muto wange kukumba omulangira olunaku lwaleero tusomeddwa omuntu waba abafuddeko ng'ono oluvannyuma lw'ennaku 3 nga amaze okuziikibwa tubaawo n'edduwa gye tusoma nga twegayirira Allah amusaasire olugendo lwe yatandise era nsonga ki tuli wano olunaku olwaleero neebaza abantu abasobodde okujja mu maka gano okuva twava mu kuziika buli lunaku naye Mungu yasinga okumanya mbadde simanyi nti njagalwanga bwenkirabye olwaleero naye alhamdulillah nsaba Allah akkirize naffe abasigadde watugumye agumye abaana bange agumye bakadde bange agumye n'ab'emikwano bonna babadde alina kyensaba Allah waffe atutaase insha Allah kiki ekyabaawo yali mulwadde oba kyali mukyala wange oyo teyalwala kuba saamujjanjaba guge mazima nti yali mulwadde naye tulina endwadde gye twafuna eno eya sukaali asangiddwa alinamu kasukaali ate mu wiiki nga 2 n'afunamu alusaazi naye alusaazi nga bulijjo mutuba omuwulira nti nkaba alusaazi era twagendako mu ddwaliro nti omukyala mulwadde naye nga Mungu bwagera n'amugerera nga yali alina kufa ku lunaku olwennyini era lwe yafa omukyala yafiira mu buliri esebo kitalo nnyo nnyo tawaana gya ddala gamba yabakulaga kimanyi sasobodde kusiika naye olinalabako Mystic Koloyo bagamba omwali Kaseese nadde simusisinkanangako naye nga wali wano ku mukolo gwa muwala we tojjukira wano nzukira okujjawo naye nga guma nja kuguma kuba Mungu yagera byonna asa naffe tukyaliwo insha Allah Allah akkirize egumye tujja kwegumya kubanga teri kyoyinza kuzza okujjako omusaba okugumya n'abaana abo naye nga bajja kuguma nabo abaana mwe bali mu awo ne bagenda ne balaba abaana bannaye wumula mirembe mukyala Ketti Musa Kavuma ate Mukama akugumye tutegeke ebivulu byaffe bulungi kale kasooke tuwummulemu nate era tukomewo
Olugambo Mchenchan. Mityana Institute of Nursing and Midwifery yazimbibwa walungi lirina buli kimu sikweyiya nga n'omwana alisomeddemu tayinza kubulwa mulimu afuluma mukugu mu kyakola weewandiise kati ebisale byabwe tebitiisa. Finas Hub Enatete balese ebiyoyoto olususu sako n'ebitereeza ebitundu by'omubiri eby'enjawulo basange ku Ntami Complex mu maaso ga paka y'e Natete. Lindirira program kuma omutindo essaawa mu dakiika 4 ez'ekiro okutuuka 2 ez'ekiro buli lwa Sunday wano ku Bukedde TV1. Mu program kuma omutindo tugenda kuleetera amakampuni ebitongole ate n'abantu abo abakuumya omutindo ng'era bagunywereddeko ddala nnyo n'okulaba ng'ebintu byabwe bituusiganya n'omutindo gwe gwabwe. Olunaku lwa Sunday nze Charles Kasumba nange Shanta Baraj tusoosootole abo abakuumya omutindo wano ku Bukedde TV1. Wetabiddwa emiwendo egiri waggulu ate nga kikutwalira obudde buwanvu okusindika ssente olw'enkola ey'akasoobo. Airtel Money weeri okutaasa ebizibu ng'ebyo era tusaze emiwendo gyaffe paka ku ground. Kati okusindika ssente okuva ku Airtel okudda ku mikutu emirala wano mu Uganda mu East Africa ko n'amawanga amalala kuli ku miwendo egisoboka. Weesike Airtel Money okukutuusiza ssente zo wonna w'oba oyagadde okuziweereza nyiga *885# okutandika. Kyusa odde ku nkola ya Airtel Money leero. Airtel Money nyangu yesigika tekugirwa nsalo Tukutuusaako ebinyuvu. Okumanya teno show edibwamu buli sawa 2 kitundu ezokumakya ate tubeerawo mpaka ku Saturday tujja kubanga tutambula paka ku Saturday. Muziki ku muziki. Mutambule mugende okumuwoke ugwe baraba makoti gwe Why did your wife leave you? Mukazi olwaki yano Kazanyo ku kazanyo ne firimu ezaaliko n'eziriko. You have to admit, Naomi. oyina okkiriza twasaze ku Bukedde tu nate kubatera ukoda step doters sinate Tego omukutu gwa Zam TV 354 Go TV 378 ne DSTV 378. Olugambo Mchenchan. Mityana Institute of Nursing and Midwifery yazimbibwa walungi lirina buli kimu sikweyiya nga n'omwana alisomeddemu tayinza kubulwa mulimu afuluma mukugu mu kyakola weewandiise kati ebisale byabwe tebitiisa. Finas Hub Enatete balese ebiyoyoto olususu sako n'ebitereeza ebitundu by'omubiri eby'enjawulo basange ku Ntami Complex mu maaso ga paka y'e Natete. Mukulike yonna gyemukomye mukuwumulako kakati nno Isma ebibye tebiggwa Olaxess tugenda kulabako King Michael ne munne balina bye batunyumizaamu Isma nti abadde atandika okuzannya firimu olwaleero katulabe musaba ali nabo batunyumiza emboozi eyo. Hello. Yeah. Katuyirimule awe tuli. We are live there also. Hello. Naye nga byogenda okulaba ebyo Isma oyo nga bw'abadde tatudde twatandise n'oluyimba lwe ate abadde agenda zanya firimu kwegamba omuntu omuyiiya nze nagamba abantu ababeera ku kyeyo bannanga abantu b'oku kyeyo bayiiya tegandowooza engeri abazungu gye bayiiya ennyo ffe tuyiiya nnyo ate tusinga n'abazungu bintu bingi naye lwakuba twegayaaza kati nabo bagenda bannayuganda ne bagendako ebulaayi eyo babeerera ddala nga bazungu okubeera fast mu bintu bye bakola babeera straight nga bazungu kati ffe abasigala eno ffe tubeera n'ebuzibu tubeera tutyo twebuzaabuzaamu tulyamu ku bannaffe enkwe kwegamba ne tubeeramu bwe tutyo kwegamba ne tubeera bwe tutyo kyova abantu abamu abeera ebulaaya basindikira abamu akasente ate omuntu n'akakolamu ebirala muzenvaawo ne kabuliraawo bwe batyo kubanga ffe tusigalamu obuntu buli naye singa tumanyi tulina bye twalikyusiza nga okukeeranga ne tukola emirimu tukendeeza ku ngambo wadde tuzifunamu twazifuula mirimu kale nduuza nange neekuba endobo kendeeza ku ngambo ati obula abaana bange bambuuza otugala tuve ku lugambo gwe lwokola nange wabula nensirika naye ngambo bw'oba okola olugambo ng'olufunamu itiizoke bw'oba olukola atofunamu oba olimba oba osaaga
obadde kinaawe hello bajja kujja tofaye bajja kujja naye era nga kulisayo hope birungi oyo nno munnayuganda abeera Canada mutowe yaleese omwami ekkulu ababadde kyalo ki Wakiso ne bamulaba webusoga RDC ne banyumira kiri mulala kakati sabula hello ready yep kona oli live okay Bukedde TV 1 kwoli amuganda nga atulaba ku makya g'olunaku olwaleero olunaku lwa bbalaza era nga ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi ogwa May. Kansubira weekend batambulidde bulungi mu entertainment world ne internet okutwaliza wamu. Weekend tebadde yemu. Twali twamanyira buli weziwera saawa emu kitundu tuzuuka ne Jajja Isma Ichuli ku Facebook live n'atuzuukusa n'atutumira Ichuli alone amanya ge gonna n'agoogera naye kyamukisa mubi Katonda muganda yamugeredde weekend eno n'amujja mu bulamu bw'ensi era olunaku lw'eggulo yaziikibwa emikolo gyonna wagirabe ku Bukedde TV tuddamu saasira famire y'omugenzi bakyalibe bakwano be naddala abawagizi babako internet era mu mbeera yemu olunaku olwaleero tuli kireka wano kireka Isma wano kireka okay tuli kireka era tukyatambula n'embeera y'okugezaako okujjukira Isma Jajja Ichuli alone muganda wange olunaku olwaleero njagala twogereko ne oyinza omuyita childhood friend omuntu gwe yakula naye gye yakulira eyo era ndowooza Isma musajja wange mundeetera oyo naye nga weyeteekateeka okujja nkugamba tuli live ku Facebook page yaffe ya Bukedde TV tuli live wonna simanyi oba Namwanga yaliwo oba Dickson naye gwe kyolina omanya tuli live ekyenkya in full swing ebintu byakyuse ebintu bya ddala kale mu mbeera oyinza obeera onogamba Semwanga omugenyi wa leero musanze mu loogi oba kya omugenyi wa leero musanze wano Isma ono by the way abadde ayambala enkofiira nnyingi abadde ayogera ku entertainment abadde ayogera ku byobufuzi abadde ayogera ku byobusuubuzi kati ate kye tutabadde tumanyi nti muganda nge Isma abadde ayina sinema gy'azannya era yeno seeti olunaku olwaleero abadde ayina okubeera ku seeti era yeno set wetuli abadde azanya mu seri gye bayita kamawulaba wano Isma ompereza kino ngamba bagiyita batya kandabe wano bagiyita babiri ne Nakato Muganda tubadde tetumumanyi nnyo okuzanya bina Uganda naye okusinzira ku director wange gwe bayita Isma Isma kiri mutu agambe olunaku olwaleero abadde ayina okubeera naye ku set era bino byolaba Amina yabadde abitereeza ye set director amataala tuyinamu omuntu wa lighting naye sofa njagala twogere ne director wa sinema eno atubuulire kyekigenda mu maaso lwaki omuntu yafudde temwakungubaza ate mweyongeddeyo n'emirimu tutandikirawo director Isma buuza kuba tulaba ku Bukedde TV abalabi ba Bukedde TV nsanyuse nnyo okubalaba amanya n'eddoboozi kiri mutu Ismail nga director wa project eno gyoyita Nakato ne babiri ndaba okya kitegeeza Friday twalina abadde azanya ngaani mu sinema eno nga kyeswa nga era buloga mu firimu oba nga akwana bakazi abadde musajja wavunaanyizibwa nga taata alina emirimu gy'akola era nga buli kimu nga bw'omanyi kuba bw'oba wali abadde buloga nga abantu bwe bamumanyidde naye ate wano kibadde kirala nnyo ali eyo atulaba ku Bukedde yandiyagadde okumanya Isma abaddemu n'ekitone ky'oku akitinga nnyo kibaddewo era abalabi ba Bukedde TV tubasuubiza mugenda kulaba Isma gwe mbadde mutamanyi kuba ffe tuyina tetugenda mujjawulo okuba nti Mukama yamugjewo n'agenda sigalawo era abalabi mwesunge mugenda mulaba abadde yeeyisa atya ku seeti kuba ebiseera ebisinga abadde ayina emirimu gye egya blogging egibeerawo ku makya abadde ayina emirimu gye emirala gyakola n'omugaga hamu kati wano abadde akwata obudde abadde yeeyisa atya ku seeti Isma abadde batamumanyi physically musobola kulowooza nti abadde oba nkiyite arrogant biki naye abadde akwata obudde atuukawo before me even bw'ava wano
nakola emirimu mu butuufu bwakyo nga bwalina ogikola era nga akeera buli kimu akikola bulungi ekitono akiyina ngerazanya bulungi nga abalala be bali. Ono yeeva aba mu kunyuma n'otubeera mu nnaku oba onyumye King Michael kikyofa kinensi. Sina kyenfa n'ensi naye ndowooza bwentyo bwendi naturally. Nkusanze ku set wano naye King Michael naawe olina ebyewuunyisa kati watandika ddi okuzanya ebina Uganda? Munaye mami Alima yandaba nga nina ekitono ekyo nanga jangu tulina series gye bayita 2 otandika okuzanya munaye nenzija nga ntyamu naye ate nakyagala kyenkola kyenakola so naga tugende mu maaso era tuli mu gishootinga egenda kuba ku DSTV ng'eraga bitandika ddi eno gundi mugenda gitadde nga nya June egenda kutandika okuzanya. Kati wakula n'omugenzi Isma bangambye mwakulira zana eyo naja nakumbi yali atya mukula yali era nga wafujjo nga womanyeera nga wafujjo nga tusamba omupiira awo tudduka emisinde tukuba ttayi tudde eno n'eri era ne mugende Sweden awo kyanumamu nga bonoofirwa mukwano gwo ng'ogenda loozinga mukwano gwo mbadde naye nga mukoze naye nenangamba Mike Guma angende nnoonya omuwogo nja kudda kati bwe yakomawo yasanga ate ndi mukambwe wano mu kuyimba nga nkuba ziri embi nakola ki nagamba Mike ng'oli wa tabu ne mugamba naye nange ndi wa tabu kubanga nali mulabye nga penga amukoze eki amulese mu bwa blogger nanga naye kinakwatayo ekyange ne mugamba kijja kukwatayo nanga naye neetaga concept nga yanjawulo nnyo ku byabalala kyovula babadde alina concept ey'okumakya nga yakeeza n'atuzuukusa tubadde tumubeerako Isma nga atuzuukusa ne tumubeerako nga tumunyumirwa. Then yafuuka bulogo wakabi goli muyimbi wakabi mwasigala mukwatagana omanyi buli omu afuna mu ffemu wabaawo ezaala waabwe akategeri yali nti yakadda ng'anoonya attention yayisangamu eggaali mu buli muntu amuyisamu eggaali awo asobole ofuna attention kati nange nampisizaamu eggaali mu abo. Kati gwe eggaali yo yaliko ki? Yampisaamu awo nafuna shida zaawo mu covid nampisaamu eggaali wampisaamu eggaali ne mulumba ne mugamba Isma kyokola omanyi nti tekiriyo in fact nange namusindikira eggaali yange omanyi kwalinga kukulaga kubanga mumanyi naye amanyi bwampisaamu eggaali ne mugamba Isma ngenda kukulagako kati ne muyisaamu eggaali ne musindikirawo eggaali yange ne mujjako essimu negindeetera kati bwegindeetera nadda ku mpewo banzibyeko essimu essimu yange eriko sente zange eriko biki ne muyita nga ndi wa papa ne mugaya jangu okutegeera wajja ne mugaya Isma nga walabya ne yakubyeko essimu biki naye bagituterayo biki nenjijjayo nenjimuwa n'atya nnyo kati okuva olwo wanali mumanyi nemuwa essimu ye nga buli kimu kye kwekiri sente ze kweziri nagamba Mike kati wafuuka mubi nnyo bad nnyo kati netuddamu ate netukwatagana bubi nnyo era abadde anjagala nnyo naye mwagala nabadde namufunidde ne bizinensi ya Bunga Beti ng'agenda kuba ambasada ng'olwaliro ku Monday tubadde tusiringa nga tugenda sayininga afune sente empitirivu era kwezo sente yanga Mike bangamba oyina amataka eyo ku bizinga oyina amataka egalugo oyina amataka mbadde njagala kwezo sente onfunireko akataka nange ntandika okuzimba obulamu bwange bukole kibutandika era nga azeesunga nga tubyesunga n'okujja emunyonyo yajja nga azze kulaba nze because yagala tulina okulaba boss nga tumaze okweraba nga okwogeramu nze naawe so wajja emunyonyo ate nze nali ku mbaga ku Kigo Gardens nemugana ninda akawo munyonyo kati nabeera mu munyonyo naye embaga n'ennyimba leeti ngenda okujja nga agenze ngenda okuwulira nti akoze eki nti bamukubya amasasi nawulira bubi nnyo nti ebintu byonna byetubadde tukola byetubadde tukolerera tutuuse ku mugaati ataakuleseewo so neŋŋamba naye bulamu tebuli fair naye nga yanumye nnyo Isma namuno museri yaffe abaddemu kuganga tukwatagana nga bw'omanyi naye munange bulamu bw'ensi bwe butyo Katonda mumuze mirembe. Museri eno ozanyangani? Museri eno nzanyanga mutabani wa Mama Alima. Mama Alima mwe ne muwala wa Alima Rachel K n'abalala bangi nnyo. Isma omujjukirako ki ennaku ze mubadde mu shooting z'ekentono naye ku seri eno? Isma mbadde mujjukirako kuba nti akwata mangu kubanga bino ebintu byo actinga
abyakuba nti okwata mangu kyababa bagambye obanga odirenga mu bye bakubuulira okukola oba tojja kusobola naye badde bamuyisizaamu awo layini nga nnya ogenda okudda wali okumutunuza mu kamera ng'akiisaamu bulungi adde mugezi nnyo. Obadde omukyala wano omweru mbadde njatwogereko naye omanyi Isma oyo abadde nnyo magnet y'abakyala andowooza ali eno bamumpitireko Amina omumpitireko ambulire experience ye ne Isma wuuno bano kala zino wizomanizo zaayagala zino tunula mu kamera yeeri kati ajja ayimirire na wano yimirira wano kati mu musere eyo muba mukola kino anti kati ono azanyanga sekise wange naye nga mutawaanya nga bw'obimanyi naye nga era tumala ntukola ki ne tukwasagana ye gwani nyabo yenze Dumba Amina. Dumba Amina. Isma Olaxess omujjukirako ky'ebbanga ly'obadde naye. Isma kyenyiza okugamba nti mu kusooka okumitinga Isma nali mulabira mu picture ndala. Naye when I got to know Isma nalaba omuntu ali very 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 sweet. Very very sweet, so down to earth. I couldn't even believe. Omanyi okulaba omuntu ng'obadde omulaba nti ku social media is all this everywhere. Naye you get to meet someone n'oyogera naye and you're like ono ye Isma gwendaba bulijjo. It was so beautiful. Yeah, we had plans twatulako awo ne tunyumya. We had plans of making some skits bichi naye munange ekikanga bwakyatuyiseemu and we have nothing to do. Okay, nja tuwumulemuko baba kyala Isma abadde nabangi ku set waliwo omulala wuuna ajja Amina ali wali ennaku ekyamukutte ne Rasta gwani lutakometone kale tugenda kukomawo noono naye kansooke mbamuliseeko fonna wetuva mu kuwummulako todduka tufaayo wetuva mu kuwummulako tugenda kukomawo tova ku Bukedde TV 1 yaman. Olugambo mu kyenkya Mityana Institute of Nursing and Midwifery yazimbibwa walungi lirina buli kimu si kweyiiya nga n'omwana alisomeddemu tayinza kubulwa mulimu afuluma mukugu mu kyakola ebintu byonna wabinnyonnyodde bigambo birungi era nteesiba oli musajja mugezi naye era ng'omuzadde kinetagisa okufumintiriza ku mwana wange si kibi kirowoozeeko kale ssebo njagala otuuke bulungi amiina. Kale tuli ku set y'omuzanyo gwe bayita Nakato ne Waswa ne babirye. Nakato ne Waswa wakikina sinzo tegeera. Aguli Nakato ne babirye. Fuluma DJ abantu bali baga kulaba ku Isma ne DJ Mike. Nga nya June ku DSTV genda kubanga gufuluma Paul Magic bajja kuba bagula bajja ku premieringa mulabe engeri gye tuzanyamu. Neba n'abawala abalungi bwe bati mwabajje wasitera balambi na Uganda. Kati ono sister wange jangu kati onazanya nga sister wange nego buli omu wamwesoose ze party ze bampadde okuzanya kati namwe ebintu olimu ebintu bya Lion Island gwe sikwesiga kati onazanya nga sister wange naye naye azanya bulungi. Mamanya matufu nze Jackie Katsime naye wano muzanyo nze Anna sister wa Michael. Jackie face yo simpya gyendi wakolako kimirimu emirala besides acting. Nabeerako ku TV for a bit naye kati ndi mu film okusinga. TV chen. WBS ng'ekyaliwo ne Record TV ng'ekyaliwo kwe nasinga okulaba. Nga face eri family yanga yatukubanga nyeeri. Mizanyo kwendi mbadde nnyo ku mizanyo ku DSTV abasinga ogira babadde bandaba. Okay kati kyali badde kityo okubeerako ne Isma ye mubadde mumaze ebbanga ki naye ku set? Banange ekya Isma kikangabwa nnyo cause Isma nali si mu meeting nga konganze nga nkoma kumulaba ku social media era nga nina ekiti kyemulabiramu then nenzija mulaba ku set ngaze ku set for the first time
and he was a very humble man, ngali calm and collected, engeri jayo ngali passionate. Awonayogera munga bwayagala okukola emizannyo n'agamba this is something I've always wanted to do, era kati ndi committed njagala kuzanya ki emizannyo, and true to his word yaja for every rehearsal yaliwo, era yatuuse okushootinga ng'olaba nti ali committed ate nga muzannyi mulungi by the way. So nze ngaze numidwa nti I've lost as an industry mu acting to lose inzo omuntu ali very passionate ate abadde respecting omulimu gwa acting, because waliwo abantu abayingira omuzannyo gwa acting ngalowooza aze kuzanya ayitawo buyisi, but Isma abadde alaga nti I'm taking this seriously and I want to take it on as something serious. Nga lines aziwa obudde nga director muwa respect kwegamba nga biri ebya Isma ow'oku social media abireka oli bw'aba aze ku setting aze ku set ate nga abeera serious. Mwenna mwogera nga abagamba abadde talina buzibu yadde King Michael. Terabeera nga talina buzibu, era obuzibu bubaamu naye nga bw'opima omuntu byakola ebirungi biba byebisinga obungi ogenda n'ebirungi ebibino. I was very relieved ekintu kyenalowoozezako nga nze I was like I'm so glad I got to meet him kuba nali mulabira ku social media nga amujajinga engeri gyayogeramu nga nina nze engeri gyemulaba, era kati I was so glad nengamba thank God I met him, kati siri among those people who are judging him even in death, nti nagenda namulaba him as a person. Wonderful human being. Okay. Mulimu otuuka mu interview ebigambo ne bikuggwako olw'ensonga ate nze Isma nange abadde kyali wange naye nga otwesanga tunyumya ku bya fashion abadde ayaganya ekikumba nnyo Isma tubadde tukwatagana mu bintu bingi kubanga nga bumanyi nga mukuze n'omuntu mukuze mwenna era twakula tukompitingamu awo nga balaba nkubye kino nga naye akuba kiri nga osegedde si abadde agenda n'okugula sometimes nanga ene Mike akakalinnya akakali omusnike mwana osegeera kuganga akuzaamu amaanyi kwa naye abadde ayagala ebyokwamba abadde ayaganye engatto asanga nkubye ziri zi Jordaniza era awunya bulungi, he always smells good. Abakazi n'okuwunya obulungi naye nga King Mike awunya bulungi. Yeah, come on, look at how he's dressed. What do you expect? Beetega ono wizomanizo neriyona irandi yonna konna ddala nga basanze abakyala abeeru obawulira brown skin kirungi talina kyatugamba kyesetinga kale Isma director jangu tumalirize ombuulire ndowooza tutuuleko ko Ivan nga mpulira nyimiridde nnyo ate tukutadde naye tukyakwetaaga gwe nga tuvudde ku mpewo Mr. Teraka ayina byagala okugamba. Kaakati Isma gwe director wa gundi eno wabadde Isma omugenzi ogenda kuzza waani? Abalabi mwenna tubasuubiza tugenda mu tugiyita tribute ennungi ennyo tugenda kukola kye tuyita send off ennungi mu project era buli omu agenda kulaba ategeere nti tulina bye tugenda okuwandiikawo ebikyusakyusaamu okulaga obulamu bw'empolampola tumwe send off ennungi. Mu bantu bonna waki walonda Isma kuba Kaye Wisdom gyali, Bajjo gyali, Senga Sebbanga gyali? Bonna bazannyi balungi kuba buli muntu muzannyi naawe oli muzannyi naye Isma yalaga nnyo okwagala nga afiirawo era nzijukira statement nga mukolako interview yasooka yaŋŋamba nti nze ne bompa paati egi emu nga yakunzita nga motoka bwegira bweti nentomera nenfa nze already mba okay neŋŋamba ngaayagadde nnyo era bwe twayawukana kuba namuwa comments ezaali nti tonnayiga naye ekyanzizaamu amaanyi nti bwe natuuke waka yankubira essimu naŋŋamba director ekintu kino njagala era comment zompadde nzikoze ki nzitegedde naye nkoze ntyo okubanga ntereera nenkimunnyonnyolera ku ssimu kati ne tuddamu ne tuyita rehearsals endala mu butuufu n'akikola bulungi neŋŋamba kitegeeza yakwata mangu ng'omukyalo oli bwakugambye buli kimu yakitegeera mangu even n'atandika n'otuwa ideas nga bw'omumanyi ne tugamba okay muntu ng'ono tuba tumwetaaga omusigaza. Okay, family eyinza oba eri eyo ng'eyagala kubanja Isma adde akolera ssente meka oba byawanula kati ekyo ngenda kikuddamu nti nze nga bw'omanyi ndi director naye ku mulimu guno kubaako gwe tuyita executive producer kati senga musanzeewo obadde ekyo kibuuzo gye kigenda naye nze ndi director nga yabwe abadde omuzannyi. Kale nga tumaliriza King Michael
muganda wange nse kulaba ebigambo mu kufa kwa Isma kuno abantu bajjemu ebirungi n'ebibi kirungi kiki wayizeemu era kikyogamba eri eggwanga muganda wange kumbeera nga wewagirabye nga tumaliriza kumbeera nga bwe nagirabye kino kituyigiriza ki nga abantu abakulu abalivinga mu nsi ne bannaffe kitegeeza nti Isma abadde alina ebirungi bingi naye ng'era n'ebibikola ki mwebiri naye kyembulira abantu abali eyo nti tuleke kwogera nnyo kusussa we tulina okukoma mukitegeera kino kituyigirize nti Isma abadde ayogera olumu nange nenneekanga n'omukubira essimu n'omugamba Isma si ye gwe mmanyi n'agamba mu blood nsonyiwa kitegeera ng'omunenya off air n'agamba nsonyiwa naye munaye kyampitiriddeko kugamba ye obusungu bwe kuba tosobola pema busungu bwa buli omu busungu bwe bubadde bwatumbiiza nnyo naye nga bugira ne bugenda mangu era omulaba ng'ayomba nnyo bw'ati n'ayomba n'entu yona ezijja naye nga bodde ebbali ng'akkakkana so Isma okwogera ennyo okwo kugamba kirayika oba kwe kwamuleeteddemu problem kati kiyigiriza kigo omuntu ali eyo kitegeeza mbu olina okukola ki okwesalako ku bigambo byeyogera kale tugenda mu mbozi za booda tuli ku seetu wano tunagenda mu mbozi za booda okuba obulango n'ongobesa ku mulimu gwe era mbadde mbayita tola event yo jajirangolola nedda ssebo amma tusaleyo tweyanziza tweyanze abaana ba booda tebanjagadde nnyo oli otya ndya wono naye ng'ontuze nnyo omutwe gwe munene ogwange oguba omutini ali ku Bukedde TV andaba reflector mugambe febakaliga tumumisinga nefe yatusulaasula beni kikyakukolera n'owoguliranga binyanyanyanya muziki omuziki watabula omuziki nange mpulenga piki njivuga nkolaki yanguza kaledio kano kwa Suna Beni wagula akaki ledio eno kubulira Suna Beni jino abantu balage ledio wagula ledio eno negwa ledio eno era nga tutumulize kyengera nga mmeka buluwakuba endongo tubeerawo eresa gwe kati awogowawona ebibozibozi bababodaboda ebyokunyumiza abasaabaze anti mbana akajirinnyako bwe nti ng'otandikirawo ekibozi sibyagalya ddala ebyo byokwesomasoma omukazi ne wankona ebbeere nga ndi ku Suna Beni ogambye ki tubavuganagira bwati sikyayagala mpulira Suna Beni tugeza alikonyeko tugeza konyeko ebbeere oli ku Suna Beni nefula atawulira ngeza ngera ku muziki naddamu naalikonako ekibozibozi ky'abaana ba bodaboda nyumya gwe omukazi ne bakonako ebbeere ne bakonako ebbeere muganda bakugambe nti appetite yafa mpulira omuziki kiki ekyakutta appetite kuba yaye oyo ali mukyala wange ne oyo mama tunulako eno oyo naye obuzibu ajati jangu ono ajati we ajati jebaleko ono yali bawo yali mucha bawoli yali bawange naye nga naye muyaye nga muyaye fena netwekola ebyekiyaye jangu omukazi agambe yali akwagala naye nobeera nnyo omuyaye obuzibu bwa madamu ono bwe namufunamu ayagala bayina kalinza mugamba lenze 10 mpola bambi omusajja agambye oyagala nnyo wakiwagala nnyo abayina musaasira akaseeta akajja wala gwe mulembe omukazi agambye guno gwe mulembe gwakufuna kasente obuzibu twafunyemu obuzibu olw'abawala abataabo abawala bato baagala nnyo ebyakagwirawo wasanga omusajja myaka 5 namuwa emitwalo 5 kati gwe 10 takyakulabawo lwaki mwagala nnyo abasajja abalina omusajja bambi muyambe omuddiremu wamma olabona ataawa gwalabanga asiiya bwewalabanga buli gwalaba asiiya akoleba ti allo akoleba ti allo soko jje madamu gwe obulamu bugamba butya ng'ogaddewo jjajja kiki embeera ye yakuggalawo oba ogaddewo wali wonna fofonye byonna nzigaddewo kiki ti mulombo oli wa luzungu nnyo kiki ndi wa Luganda bakuyita Olugambo mu kyenkya Mityana Institute of Nursing and Midwifery yazimbibwa
walungi lilina buli kimu si kweyiiya nga n'omwana alisomeddemu tayinza kubulwa mulimu afuluma mukugu mu kyakola weewandiise kate ebisale byabwe tebitiisa. Finas Hub Ennateete balese ebiyoyoto olususu sako n'ebitereeza ebitundu by'omubiri eby'enjawulo basange ku Ntami Complex mu maaso ga paka y'e Nateete. Ekyenkya kikutuusiddwako Airtel wanula app ya Airtel TV onyumirwe The Voice Africa ku buli Sunday okutandika ku ssaawa 2 ez'olweggulo. Hey kid, I have more for you from Sam's. Essaawa eno ng'ekutuusibwako. Sanyusa famire yo ng'okozesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Jelly birongoosa olususu bisange mu dduuka lyonna erikulinaanye ne supermarkets. Rico Cubes kuba bijanjala ebiwoomu. Leero nga luwagiddwa. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah.